nkwaniza nnyo ku SMX Media era ne nkubuuzaako nti oli otya amanya eddoboozi bamutemu SMX okutuusaako updates waneeno nebaza ba SMX Media subscribers olw'okusubscribinga wano ku SMX Media nawe tanaba kubeera nkusubscribinga ne nkusaba mbyo subscribinge kubanga waneeno ku SMX Media tukonvertinga stories zaffe ne zibeera nga ziwewuka kati gwawoza mbu data agenda mungi ku YouTube simanya data agenda mungi nedda waneeno data tagenda mungi olw'ensonga tuzikonvertinga stories zaffe ne sigala nga ziwewuka data waleme kubeera nga agenda mungi nnyo so bamika nkusaba subscribinga wano ku SMX Media tujja kubeera nga missing updates naddala mu entertainment industry wano mu Uganda. Pennycraft, happy birthday Pennycraft. Lero tulina happy birthday mwana muwala wuyo ba SMX Kings and Queens. Ba SMX Kings omwana wuyo happy birthday to Pennycraft, may you enjoy your day. Olubuto lwa Rema Namakula yes katwe bituuse lutuuse wantu wotasobola kubeera ng'olukwekera ndowooza mulabye nnyo neno wiiki okuva we yatandika paka kati ng'abantu basonga nnyo however tebalina proof eragaawo bakifaananyi naye bonna bali mu kubeera nga bagamba mbu Rema Namakula ali lubuto lukuze that means wabeerawo abazigenzeeyo oba omukyalirako mikwano gy'aba muri close omulabako just eyo mukubo nga bamulaba yes nti olubuto kwe luli neera bulukuze lwakubanza wano ku SMX Media mbirivingira nnyo mu kukola ekintu nga waliwo evidence naye kati we tuli tewakyali byambumbu chekituufu kya Rema ali lubuto however Rema Juliana Kanyomozi asettinga trend walino mu Uganda kijukire buli muyimbi yalinga afuna olubuto baby bump kugira biki teekayo bifaananyi paka kuzaala teekayo omwana naye Juliana Kanyomozi n'agenda akyusamu katambi Juliana Kanyomozi yabeera olubuto ng'abantu tebamanyi Juliana Kanyomozi n'azaala paka ku lunaku lwe yazaala ng'abantu babadde tebamanyi mbu Juliana Kanyomozi ali lubuto kyekyo ekyatuukawo ku Vinka naye bwe yatuuka okubeera olubuto yatukweka olubuto ekifaananyi ky'olubuto nga nyinza onnoonya ekifaananyi kya Vinka ng'ali lubuto naye nga tukimanyi bulungi nnyo mu Vinka ali lubuto naye nga kutuma ekifaananyi kya Vinka ng'ali lubuto ate ogendamu eggulu n'okomawo ku bigere bwe yamala okuzaala n'atandika okubeera nga releasing ebifaananyi bye bwe yali olubuto obo vidiyo bwe yazinanga ng'ali olubuto naye ng'amaze kubeera ng'azaala paka kati omwana wa Vinka tomulabangako mu maaso olw'ensonga n'owa Juliana tamukubangayo kifaananyi ng'omwana omulaba bulungi nnyo face kati kyemmanyi ne ku Rema Namakula w'ekityo genda okubeera nga kibeera tuyinza obutafuna byo byowooza baby bump biki not until ng'omwana ono amaze okubeera ng'azaalibwa ekyo kye ndi sure of kyova olaba ne ku Yidi okusinziira ku inside sources bagamba mbu olubuto lwatandise okubeera nga lukulira ddala yensonga lwaki yensonga lwaki n'ebifaananyi bya Yidi tewalabyeyo naye kimu ekya Rema Namakula olw'ensonga mbu kati namusa evudde ku nnyoge olubuto lulabikira ddala oba limushali oba limuki olubuto lusobola okubeera nga lulabika ensonga lwaki teataddeyo ebifaananyi bya Yidi ate mubeera waneeno ebifaananyi n'abireetanga bwe yatukola ku Valentine ebifaananyi yabita after 2 days sibeera waneeno ate ebifaananyi n'abiteekayo ebya Yidi nga baselebratinga Yidi ate nomugamba SMX watugamba biki nedda naye okusinziira ku bifaananyi Rema byazzenga byekuba oba byasembyeyo okubeera nga ateekayo olaba yatuuka n'okuteekayo eby'e Dubai kyokka nga yavaayo dda which means ebifaananyi biri current Rema Namakula nga ali lubuto tokyasobola kubeera ng'okifuna onoobeera onookifuna ogenda kifuna haafu ng'asimayirinze dimpo ng'eraga so katuubire ti buli kimu kigendera ddala bulungi nnyo eri Rema Namakula n'olubuto lwe ne Dr. Amza Sebunya wano ku SMX Media tubaagaliza birungi byereere ngenda kusaba mbyo subscribing wano ku SMX Media oba tusubscribinganga fe tuba ne updates buli lunaku buli ssaawa ate nga tugenda sigala tufollowing up embeera ya Rema Namakula wamu n'olubuto lwe amanya eddoboozi bamutemu SMX representing straight out SMX Media I sign out.